Mwegobe mwegobe abataka mwegobe omutaka atalya mbuzi ye bamulekera nkondo. Mwana ndi kumulaga ebukoto yakuba embuga erabika eyolekera Mmengo kwentunuulira Mmengo n'ekifuba n'embiina n'enkyusa amaaso okulaba ku kivumagana ekamuli. Edda kakati batugambanga yebukeere tenyagwa banyagayo embuzi ensaata bantu twagirya mwenda fenna kwabula afaako era kwabula alwala era kwabula asinda ate kwabula asinda. Yesebo owange nga tutabe tata waki tata wa ggwanga ate amafumo gabuulira yali akoze eki yali agalwanyeeko kituufu ngera ne Ssebwata ebimanyibwa omugolomozi wata omanyibwa mugolomozi era naye kifa mu nnyanja kibuuzibwa muvubi ate kifa mu ffumbiro kibuuzibwa mufumbi oluganda luwooma nnyo. kale nno tuzze tomanyi bwe tugwaŋŋanako tubanga omukunja n'ekirugu kituufu era tateŋŋana era tuzze na byaffe kubanga bagamba omubi abijja n'ebibye mpo kyabijja n'eggobe lye kati ate nga mu ngeri endala bamu bale tebannakututegeera tuli batambizi ekituufu sooka obeeyanjulire. Bassebo ne bannyabo mukutte ku manvu kulabika nga muzuukusa akawundo nange ali wano atudde obubya kubanga obwombo bwewunzika. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere nate nzize okubaawo ng'omujulizi ng'ekitambiro kya leero omukulu ono akutte ekitabo kyaffe eky'obuwangwa eky'ennono atambira ekitambiro ky'olwaleero. Olwaleero ng'era we mutulengera tuli gye tuli olengera eri yonna olengera amaato olengera eno tuli wano ku mbuga eno mbuga ssebo kugamba wano we tutudde okubeera nga ekitambiro kya leero tukikutuusaako. Tolaba olabye omutwe eyo mbuga nnamba eyo mbuga nnamba era mu maaso eyo mulindirire ekinajja obusa yerinda lwale. N'ekino ekitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6. Si kiseera kya mitwalo 6 era gwe n'osobola okyefunira n'obaako munnange ate byoyongera okumanya ku Luganda olw'edda oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasala 256 751 47 oba oyinza okuyita ku nnamba eya MTN eri kasala 256 788 461 228. Webale nnyo omukulu Kanoonya Juma omukerekere munnange bwe bambulya saatula nga lwali lwa mugaga nange sijja kwedibonkola ng'owamalibwa akuba ensenyu oba okwenanya ng'ow'ekiwala tanoonya akamwano bwe kiri. Nze Musisimbo Geoffrey Munabusiro konge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munye gwavu atalina mazzi talya ndisaba kubanga ndi mwana wa Bambeja omukenku mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi Waluka Luwoomya okwetoloola Ssengendo na Bulamu era ng'omukerekere bw'abategeezezza tuli wano ku mwalo wane katiko omanyiyo wawulira buulizi wasomerayo wawangaalirayo wafunayo mukazi oba munnange olinayo musanji oba wakwanayo naako kabagambye okubye nnyo wakwanayo oyinza okubanga wakwanayo ate kati abakwana wetwogera okukwana kati ate abakwana bo baba bangi oli abeera oba yagira ku mukolo gwa muntu n'akwanayo awo oba yamulimba oba teyamulimba byonna weebityo. Waliwo n'olugero lwa nti otambula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi bwekiri okutambula serebu kwe kutambula ng'ogendagenda nnyo awantu awantu gye wakwana oba ogendayo nnyo. Kakati nga bw'abategeezezza ekitabo kyekyo entabiro y'Oluganda olw'edda ate nange ne mbagamba nti waliwo ne kino kye bayita olulasangeye kino kiyitibwa olulasangeye kigula emitwalo 10 kya musajja ono yakiwandiika kakati oyinza okugamba nti byonna ebitabo kobitwale obigule emitwalo gyo 16 ayinza n'okugattako gino 3 olwo giweze emeka 19 kino kiyitibwa kitya olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ndowooza okiwulidde ayinza n'okugattako kino emitwalo olwo giyingidde 20 emeka kino kya meka kino nakyo kyesatu effumbekero ly'ebisoko byasengule 222 ndowooza nakyo kirengedde kyabisoko omanyi twogedde ebisoko wano naye abantu bagamba maama abaana nga boogera Oluganda kituufu naye ababa bayagala bayigeyo waliwo nakino nakyo kyesatu okirengera bensimuwawa baabo ndowooza obalengera bali basajja balwanyi amafumu n'engabo kwegamba n'okwata lumu ssente n'ogula ebitabo bino n'ogamba nti buli kintu kyonna kigende mutooke obwogo obukalwa ekigenda kusingirwa mitwalo 3 mitwalo 6 mitwalo 9 wano 19 ye mitwalo 25 basi
byonna ng'ogasseeko ne kino temuli ssente zange buno bugagga bwansibo bwe kiri okitegedde kati nno mutuwagire kubanga ku mulembe guno twagadde nnyo olulimi Oluganda okulusoosowaza mutala ku mutala olaba twavudde mu Kyaddondo katuliwa tuli mu Ssingo tuli mu Ssingo ewa Mukwenda era embuga eno Mukulu Kanoonya gy'abadde abagambako y'embuga ya Wamala kituufu tubanjulidde embuga ya Wamala ekitambiro ky'olwaleero kikwata ku nnyanja Wamala kubanga eno y'embuga ya Wamala mutegere ensonga eyo Wamala ono twagadde tumanye Wamala ono y'ani ebyafaayo bya Wamala ono Wamala mwana wa Musisi Wamala si nnyanja nnyanja naye yali muntu eyagireetawo kati no wano woolaba yali muntu eyagireetawo wano tuli ku kitoogo oba kakati wano kyolengera kitoogo naye kimanyi okutambula ne kivaawo kyonna ennyanja n'ebeera nga njere naye nga mu kyo wano tuli ku nnyanja Wamala mu Ssingo ebyafaayo omukulu ono yagenda okubitambira ebyennyanja Wamala wano mu Ssingo era bye tusaba otegere agatawulya vumbe tutegeere tumanye obuwangwa bwaffe mulaba nnyanja Wamala lwaki eyitibwa Wamala ennyanja eno yajjawo etya yatondebwa butondebwa oba yajjawo mu ngeri ya kyewuunyo biki ebijoogerwako ab'edda baagiwandiikako biki ennyanja eno wano we tuli sebutandika ndowooza nti mu butuufu bandi bali bagamba nti ennyanja ya Wamala ennyanja ya Wamala Wamala oyo yali muntu yeyaviirako ennyanja eno okujjawo nga bwe tugenda okulaba kuba Wamala ono yali azaalibwa buzaalibwa naye teyali muntu wa bulijjo ng'abantu abalala abalya mmere Wamala ono mwana wa Musisi Wamala mwana wa Musisi era ekigwa kya Wamala kyabanga Busundo mu Ssingo era nga Lusundo ow'Envuma ne Mujumbula ow'Effumbe be baali bakabona ba Wamala abakulu nkutegeera olubereberye Wamala yayitibwanga Bumbuje Wamala ewa kitaawe Bukasa Musese teyavaayo lwa mirembe ate kiyaza bwaki tebyali birungi ebyaliwo byamuleeta era n'erinnya Wamala yalifuna amaze kuva Ssese Wamala lwali luyombo gamba muno nti lwali luyombo oluyombo olwo lwali bwe luti olwatuuka Lubaale n'awassa omwana omuwala erinnya lye Nambuubi Namatimba mpulira omuwala oyo yali muwala wa Ssemuwunda ow'Emmamba lwali lumu nga Nambuubi Namatimba akyali mugole ng'ali ewa ssezaala we Musisi mulamu we Bumbuje n'agenda okumulabako Bumbuje yasanga nga Nambuubi Namatimba aluka ekibbo tambira naye ng'olukato lwalukisa lukadde nnyo tambira Bumbuje bwe yalulaba n'amubambi n'amusuubiza nti nja kukugulira olukato olulala yamusuubiza kumugulira lukato lujja Bumbuje asuubiza Bumbuje asuubiza mulamu we bulira wayitawo ebbanga ttono Bumbuje olukato n'alugula nanti kyotowe mukulu tokimulimba ng'alutwalira mulamu we munnange ng'atandika okulukozesa okukola ki kuluka kiseera kyayitawo kitono Lubaale n'alabanga munnange mukyala we aluso olukato ye lwatamanya wa gye lwava abantu nno bamanyi nnyo bakola nnyo ebintu ebyo naddira oli nti mulamu we n'atandika omuwa obulabulabu ate oluusi muganda we tekimuyisa bulungi tekisobola kumuyisa bulungi amuwa obulabulabu okujjako ng'amulabye n'amulabira ddala nga kyese mu lwatu naye gwe oleese ekintu siriiwo kitegedde sinamanya nti buli wova okukola n'omugulirayo apu n'ogireeta n'omugulira ekintu kyonna n'okireeta kakati ne muganda watandika okwekengera kati ne Nambuubi bwe yabuuzibwa gye yajja olukato bwe kutegeeza bba nti mulamu we Bumbuje ye yalumuwa munnange Lubaale olwawulira ebyo bw'atyo n'asunguwala nnyo era n'alumba muganda we bw'atyo olwayolekagana ne balabaganako munnange baatandika kuyomba na kulwana naye baba balwana embwa ya Bumbuje yalabanga mu butuufu balwana neewulira nga mu butuufu erumiddwa nnyo negenda okutaasa mukama waayo omanyi kyeyakola gyatuukira ku kugulu kwa Lubaale kwennyini ng'eruma yamukola si bulungi Lubaale naye bwe yayoola evvu n'alifuka mu maaso ga Bumbuje kwegamba embwa yaluma okugulu kwa Lubaale embwa ya Bumbuje yeruma okugulu kwa Lubaale ne Lubaale olw'obusungu n'akwata evvu n'aliyiwa mu maaso ga Bumbuje lwaki embwa ennumye tambira kati munnange amaaso ne galwala bwe galwala ne gafuukira ddala nga bwolaba ejjanga Lubaale yalaba olutalo tubategeeza ejjanga lyerijja ejjanga gabeera maaso naye nga gajja nnyo amaziga gaba gajja nnyo amaziga ewava n'enjogera eri egamba nti
oyogera kirabikanga owejjanga abika owejjanga owejjanga wakubikira ate togamba nti nga takabye kuba amaaso gabeera agenda okukubikiranga n'amaziga nga gatandise dda okutulukuka agava mu maaso kakati munnange Lubaale bwe yakola bwatyo amaaso ga munnange Lubaale bwe yayola evvuna alifuka mu maaso ga Bumbuje galwala ne gafuka ddala ng'ejjanga etunnyonnyodde Lubaale yalaba olutalo lukaayidde ddala ye kwe kusaabala ennyanja n'addukireyo ku bizinga ebubeke Ebubeke sese nejjukira kati tuli musingo wano ku nnyanja Wamala era olengera gali maato bagayita gappala ngerawo galengera wali gali ku nnyanja Wamala naye ate najja nentegeeza abantu amaato gano gasaasaanidde nnyo ku nnyanja Nalubala agayitibwa agappala naye nabo bajuliza we nagendako eyo ku bizinga eby'omubusira awo omuli zinga Busi kava ennyanja Lwamunnyo keeyawulako n'ekituufu nategeezebwa nti amaato gano agappala era gava eno ku nnyanja Wamala gava eno ku nnyanja Wamala eno gyetuli lwaki gava eno ku nnyanja Wamala olw'ensonga abeeno bo balaba abeeri we bajja ab'omu Busiro ab'Ekyaggwe n'Enesese ne Mawokotaawo we bajja kugamba we beegomba obwato buno nga budduka nnyo ne babukazaako nti palakyuti batemako kiteme palakyuti nga zino ez'omunyonyi awo wamma nkitegedde kakati nno munnange oli yaddukira ku Bukojja yaddukira ku Bukojja ng'alaba bikaaye otegedde ne bazala nnyina bwe yatuuka ku kizinga okwo n'ateekako amafumu ge yagatereka naye obudde bwe bwakya ensha yasanga enkuyege ziridde ennyago z'amafumu ge zonna Lubaale bwe yalaba ng'enkuyege ziridde ennyago z'amafumu ge zonna munnange kwe bwatyo teyalwawo n'akolimira ekizinga Bubeke obutazimbangako biswa watambula ebizinga byonna nga tugenda tubirambula Bubeke wasangako ekiswa Bubeke tekuli kiswa eyo y'ensonga eyagaana ebiswa okumera ku Bubeke Lubaale yakolima enkuyege zaalya ennyago z'amafumu ge naye abasajja nga balina amaanyi nakugambye tebaali bantu nga bano abalya mmere ab'ensangi zino ensana evudde wala omusajja omu twali twogera naye n'agamba twerimba nnyo omuntu asobola okujja n'agoba abantu ku ttaka n'abagamba ebyalo nga 10 muveeko naye yeerabira nti awo ayinza okuba ng'aweza omuwendo gw'abantu nga 1000 abakabeera ku ttaka eryo nga tebeeyinaako kakwate ate naye mu ngeri y'emu ajja tuuka ekiseera nga nnyini waawo waagobya abantu ng'ate tamuyinaako kakwate naye nga waali kituufu kankweyo ekyokulabirako kino waliwo olusozi luli mu Busiro olusozi baluyita Nsamizi ndumanyi bulungi olwo olusozi okimanyi lwaliwo Abammamba nga be basamirirako naye kakati Nsamizi kukyaliko ow'Emmamba yenna ayinza era kwe kulutuuma Nsamizi nanti basamirirangako bintu bizibu nnyo kati abaliko bw'abanga Kanywambe ke yava iri eri yajja agoba Luuma emikolo egikolebwa ku Nsamizi agimanyi tasobola kumanya mikolo gya ku Nsamizi naye kakati ate abaluliko balala tebalina nakakwate nabali era we kiribeera n'abali bakeera oluvannyuma baliba balala ensi bwetyo wejja kakati kyongemu n'abasajja balina amaanyi era njogera era ku zino bagamba nti baali balalamu si ba bulijjo era nabano twagala okubalabula mwerijja empola era mwewaŋŋamye naye nga mwewaŋŋamya mpola mwegendereze nnyo munnange naguno okujja ku Bubeke tekuli biswa naye ng'ensonga tugibannyonnyodde Lubaale ebukojja bwe yamalayo ennaku ntono n'addayo ewa kitaawe Bukasa Mukasa Musisi yalaba ng'omwana we munnange bw'atyo ate alemadde olwengo okumuluma kumutuuma erinnya erya Kadduwa Nnema erya Lubaale ne lifa Lubaale Wannema Essese kati era oluvannyuma Kadduwa Nnema baalisalako ndisigala Wannema oyo gw'ogamba nkutegeera Musisi yalaba nga embwa emaze okulemaza omwana we naye bw'atyo kwe kulagira bagitemeko ki amayembe naguno gwaka amayembe g'embwa gaagana okukola ki gaagana okumera gaagana okudda negye buli eno era embwa bwewulira abayizzi nga bafuwa eŋŋombe manyi kyekola eddevegamba nti agaali agange kati ge bafuwamu eŋŋombe ate waliwo neyaŋŋamba nti
oluusi olugero olugwayo nga lugamba nti agaali agange munyeera yasenya amagumba kyotuuka ekiseera n'ofa ennyama eno yonna neevaamu kati munyeera n'atandika okusenya amagumba kati olugero nalwo weeruli naye ate ne luno olw'amayembe g'embwa nalwo lwaliwo munnanga awo Bumbuje yalaba ng'omusango gumuse muvi gumusinze kwe kusiba bw'ati ebibye mangu n'asaabala ennyanja n'adduka okuva Esese owulidde era Esese yavaayo n'ekita ky'amazzi ge yasena mu nnyanja ag'okwaluzanga abaana be. Jjukira nti Abaganda kuva ddanga amazzi agalula abaana bagajja Ssese ez'emazinga era ze zaakazibwako ez'emazinga ze bajjanga Ssese kyobalaba waliwo ekisoko ey'emazinga okusiriira kwegamba eyakwalula okusiriira olisenga agamba ey'emazinga okusiriira kitegeeza kufa kubanga enkejje ey'emazinga nga bw'okinyonyodde weebale nnyo enkejje eyo ye yayalulanga abaana wano mu Buganda buwangwa bwa Buganda era baba babyolumbe ekiro enkejje eyo bagisuula mu gwoto ne bagamba kati neyakwalula ekoze eki ebiyo byonna bikoze eki byonna biwedde byonna bikomye tambira awo Bumbuje munnanga ebyo bwebityo bwe byagwawo wekusiba ebibe n'asaabala ennyanja n'adduka Esese n'akola ki n'avaayo adduse Esese avuddeyo Esese misinde Esese yavaayo n'ekita ky'amazzi ge yasena mu nnyanja nga bwe tugambye ag'okwaluza abaana be bwe yatuuka e Busundo mu Ssingo n'azimbira ddala Busundo era kiri wano mu Ssingo otyo waayitawo ekiseera kitono nnyo amazzi ga Bumbuje munnange ge yatwalira mu kitane gayiika ate amazzi ge gayiise amazzi olwayiika ate ne gafuukamu ennyanja bagenda okulaba gatandise okwalaala amazzi yagasena ku nnyanja Nalubaale n'agaleeta eno Esese gaali gakwalula abaana be yagaleetera mu kita gaali gakwalula abaana be gaali gakwalula abaana be era amazzi ago agayalaalira awo kati yennyanja gye bayita Wamala wano tuli katiko ku mwalo omwalo guno n'amaato bagalaba omwalo guno katiko guli ku nnyanja ya Ssaabasajja ey'Ewamala naye nina ekintu kyenjagala okubuuza kakati azze eno atuukiddewa ye kennyini oyo Bumbuje azze ekika kye kyabise amazzi gakulukuze amazzi ago ge gavaamu ennyanja y'Ewamala kandi katuwulira oluvannyuma nga wayiseewo ekiseera ennyanja ya Wamala yali eyagala kudduka mbuuza nti edduka eragawe n'amagulu nebuuza yali eyagala yeegatte amazzi gye gaava gali ge yaleeta jjukira yagateeka mu kita n'agaleeta geyajja ku nnyanja Nalubaale kubanga yagasena ku nnyanja Nalubaale gayiika gagala okuddayo omanyi gye biva tebiriirema kukola ki kuddayo ako nno kakulu ate abantu bakayigireko gye biriva tebiriirema kukola ki ebyobugagga byonna byonna mukukumba mutwale naye bijja kuddira banyiribyo gye mukola ki gye mubijja amazzi gakulukira gye gali gakoze kubanga akasugga kagoba kisaamu kale nno munnange ebigambo bwe bityo ne birabika nga bwe bityo Wamala ekiro ekyo kyamwewuunyisa nnyo yakyewuunya nnyo Wamala bwe yagiraba ng'eyagala kudduka egende n'ayita omusawo Omuganda yayita omusawo bwe yatuuka ku nnyanja n'alyoka ayimirira ku ludda lw'ennyanja amazzi gye gali gaagala okuddira olwo omusawo gwe baleesa lwakola atya omusawo yaddira eddagala n'aliyiwa ku mazzi ago nga bw'agamba n'okugamba nti ekibimba kyekikka nga bw'akubako bw'ati omuggo ekibimba kyekikka okutangira amazzi agali gaddesese kuba gali gagala kuddayo gye gaava okuva olwo n'okutuusa kati omugga ogwali gwagala okutwala ennyanja bagutuuma kibimba nejewuli eno bwe guyitibwa kibimba kubanga gwali guwaguza okudda Esese mpulira tambira kakati Musisi yatuuma omwana oyo Bumbuje erinnya Wamala kubanga bulijjo yamutumiranga obubaka ng'amulagiriza nti Wamala okulemaza omwana wange gwe noddeeyo ye ate olowooza siyinza kukukima yeyesingo siyinza kunonayo Wamala okumulemeza kati erinnya Wamala lyatandikirawo lyava mu bigambo yeyamugamba era tekyandibadde kirungi kugiyita nnyanja Wamala kyandibadde kituufu okugiyita ennyanja ya Wamala kubanga okitegedde ekintu ekyo njagala bakategere bulungi yatuuma oli yali Bumbuje oluvannyuma n'afuuka Wamala kakati ate amazzi Wamala ge yajja nago Esese amazzi gaali ga Wamala n'amazzi agaafuuka ennyanja ya Wamala otyo n'abuliranga ggwe Wamala bwe yamala okukala
erinnya Wamala nga limukutte limukazeeko ng'eryabumbu gye lifiira ddala kale ku jjanga lya Wamala Abaganda kwe bajja enjogera egamba nti obukaba bukulya amaaso nti Wamala yasiiwa. Kwegamba waliwo obulwadde bw'amaaso bayita obwa Wamala. Nga bakakusiiwa nnyo. Wamala nti nno Wamala obumbu gye yasooka okufuna obulwadde obwo. Otyo weewambe enjogera eyo obukaba bukulya amaaso nti Wamala yansiiwa. N'ogamba nti akusiiwa atya. Kale nno erinnya Wamala lituumwa nnyo naye lituumwa abasajja bokka mu Buganda. Nkuwulira. Ate ab'eŋŋonge balituuma mu kika kyabwe ng'erinnya. Naye njagala otuwe ennono y'erinnya eryo kubanga abantu balina ennono bbiri ku linnya eryo ab'eŋŋonge lye batuuma Wamala. Kakati okusookera ddala olw'okuba nti omusajja ayitibwa Kabogozo ow'ensangwa mu Mawokota eyali ku mulembe gwa Kabaka Kimera ye yayiiya olubugo naddala Abaganda ne bava mu kwambala amaliba ne batandika okwambala embugo. Kituufu nnyo. Naye yakomaga olubugo olwo n'alukomaga omanyi kisooka kitentegere n'akiba nnyo paka we yakigonza naye yagenda okulaba nga kituuse ku mutendera ogweweerako okusinga bwe kyali n'agamba ye nfaaki wano Wamala. Era olw'ebigambo ebyayogera nti ye mpaaki wano Wamala ng'erinnya eryo ne likakata kuba eŋŋonge ejjukira ne yavumbula olubugo naye yali wa ŋŋonge naye ate era olumu baamwogerangako nga bagamba nti awo omusajja oyo yamalako oba nga bamugamba nti musajja gwe wamalako Abaganda ensonyi. Wajjukira baayitanga bute abamu nga tebeesaanikidde bulungi nnyo wamalako Abaganda ensonyi. Kati erinnya Wamala ky'obola ab'eŋŋonge bakola ki? Balituuma. Kati ekirala Kabaka Ssuuna owookubiri yawangaalira nnyo yayagalanga nnyo ennyanja eno ey'Ewamala. Kabaka Ssuuna owookubiri era Kabaka Ssuuna oyo owookubiri yabeeranga nnyo eno ewamala eno ng'afunirayo emirembe. Era kinajjukirwa bw'ogenda Nansana Katookaawo waliwo we bayita ku Kyewamala era yaddira olusozi lwe yakubako olubiri lwe bali baluyita Wamunyeenye n'azimbako ennyumba ye gye baali bayita Batanda Beezaala. Yajjukira yalubbulamu ekyalo ky'eno Wamala oba ennyanja y'Ewamala. Era yajja n'agamba nti nange kakati wano wenzise ekyamazima walinga ery'Ewamala gyembadde kubanga kyamuwa emirembe ekyalo ekyo kyamuwa emirembe oba olusozi olwamuwa emirembe nga gye yafunanga eno. Ate era muwe yasimbako effumu n'abagamba n'obagamba Wamala. Kati era bwe yali ava eno ku mwalo guno oba ku nnyanja Wamala Kabaka Ssuuna atambula adda ludda adda eri ekyaddondo. Kati ebyafaayo bigamba ng'ava ku nnyanja kuno ebyafaayo bigamba nti Kabaka Ssuuna yajja ne yeekoona era bwe yeekoona omusayi ne gufubutuka bulungi nnyo. Ekikonge kyajja ne kimukoona era ekikonge ekyamukoonera bayitawo kikonge era kiri ku lw'emitiana kikulaga nti yali ava eno ng'olwadda luddawa adda eri mu kibuga. Kaakati omusayi we gumufubutuka nga muyitirivu mu kyalo ekyo kikonge abantu bagamba tukoze tutya. Ssaabasajja Kabaka omusayi gumuggwamu bayandayanda bamutwala abakongozi bamukongoze ne babaako ekifo ebamuteeka ne bamuwummulizaawo ne basooka bamujjanjaba okulanga omusayi guno tegukyatiiriika. Naye Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma nga bakyamujjanjaba naga nti temufaayo sigenda kufa obulamu bukomyewo. Era ekitundu ekyo bayitawo bulamu obulamu bwakola ki era olaba nti bw'ova ekikonge weeyongereyo paka bulamu. Ebirasobola okunnyonnyola oba yeegundi wembaseerabidde obeera oyise mu bitundu nga Malangala Kiwawu Malangala webalinnyo awo n'oyitawo obulamu weebale nnyo. Kakati ebigambo ebyo bikomese ekitambiro ky'olwaleero naye nga tubategeeza nti tusomesa olulimi Oluganda mutweyambise nnyo mutuukire mutubuuze. Ate nabagamba enteekateeka eriwo ekitambiro osobola otuyita nga bwe baatuyise eno ku myanya amala tukolereyo ekitambiro nawe osobola oteekamu ssente ne tujja mu kitundu kyo bwekityo ebitambiro buli wantu wonna. Ate n'ekirala twetaaga emmotoka ey'ekitambiro basebo ne bannyabo tulemedde nnyo ku nsonga eno. Mukadde waffe Kagwa Isaac ali California yatandika enteekateeka eno n'agamba nti nze ntadde emitwalo 5 gaago kakati muyite mu bannayuganda Abaganda n'abo abalumirwa olulimi Oluganda batambule nammwe babongerezeeko mufune ensimbi mufune olw'engendo zino zetutambula kati olwaleero tuli eno ku nnyanja Wamala kati olugendo luwanvu nnyo mulaba nti tutambula nnyo
kati twetaaga entambula bwewa yita ku ssimu zaffe yange eri 078 599 343 078 599 343 oteekako buteesi kasalaba 256 oba +256 n'ogendako ku WhatsApp eri ku WhatsApp eyo agiddemu gumu eri +256 781 599 343 ne Kanoonya kabaweeyiye eyange eri kasalaba 256 lusambu 5 kasalaba 256 lusambu 5 namba eri ku WhatsApp ate oyinza n'okuyita ku MTN eri kasalaba 256 lusambu 88 228 era tujja kuba butoola kibbo na mmere nandiki okuba enkwatanye ngeri ya kalambi na bbira oba kyamagana weewaawo katugale kimu nti ayi Ssaabasajja Kabaka wangala